okuweereza eri abantu be katutandike n'okusaba tweyongereyo n'enteekateeka. Katonda affe omulungi tukwebaza kuba nate tusobodde okujja olunaku olwaleero okuweereza era ntusobozesa mu byonna. Saasira osonyiwa obutaddukirivu bulamu bwaffe n'obw'abantu bonna abeenenya mu maaso go, otunyweza otukulembere mu kukola ebigwana mu maaso go. Tugenda kuyiga n'okuyigiriza, tusaba omwoyo watulungamye era otukuume mu linnya eddungi lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Oza abantu ba Katonda, obudde bwo butambudde, tusigazza butono. Obudde bwo bye mazima butono, naye ebibuuzo bye mbadde nja batandika nabyo bwe butambi bulinganga bubiri, naye buli mu bibuuzo ebize bibuuzibwa ku WhatsApp ne mu bifo ebirala. Kasooka tulaba akatambi akasooka ate ndyoke nzeeko akawokubiri kenja okunnyonnyolako. Kano akasooka nja kwogerako bitono nnyo, naye kali ako tujja kukannyonnyolako tulyoke tweyunge ku muganda waffe tweyongeko n'ebibuuzo. Kalugere ku butimbi. Abagakapa mu hoteri munda. Njagala mukimanye nti ennyama gye batuguza ebeera ya pusi, ebeera ya mbwa wamu n'ebisolosolo ebirala bye tutamanyi, kuba kati waliwo gwe tusanze yasaze epusi namba agigyeko eddiba bamusanze agisalira ku hoteri. Naye akati bano abali ennyama mulina okwegendereza bintu ki bye mubeera mulya ku makubo. Basanga twabasanze bali mu kubaaga pusi, amaze okugijjako ebyoya omutwe bagenda gitematema, emmere nawe eri abaguze omuceere bafumbye amazzi. Abakwatiddwa kuliko Baguma Asmani, Yona Muhammad, Grace Charles ne Joel Gina nga bakwikiriza kapa ya neiba ne bagibaaga era nga basangidwa ng'amaze okugiteeka mu seffuliya. Poliisi ng'ekulemedwamu afande Okoti David tasizaako kabano ku bantu abadde baagala okubagayira olw'okubaliisa nga kapa. Akulira poliisi ya Wodi Kampala Julius Gobolo ategeeza nga abasajja ne bagenda okuvunaanibwa omusango ogw'okutataganya eddembe ly'ebisolo. Muganda wange nakagiza olw'ensonga waliwo abantu abagamba nti ekinge tekyonoona ekifuuma kyekyonoona. Bwatyo bayogera nga alongoosa ebiriibwa era ne pusi ebeeramu mu biriibwa ku njigiriza y'Abaganda baffe nga bagamba nti bwe yalogera nga alongoosa ebiriibwa ne balya embizzi. Ne pusi nayo yandibadde kitundu ku ebyo ebiriibwa n'embwa, kubanga mpulidde omuvubuka age nti batuliise pusi batuliise embwa naye ng'ate balaga tibirina kuliibwa. Era omuntu waliisa munne muwulidde poliisi egambye nti bagenda bagula kuba kutyobola ddembe lya bisolo. Oze embizi terina ddembe lyayo, ye yagala kugisala kugirya eddembe lyayo tebabavunaana. Sanga abasajja bakuŋŋanye ku midaala gy'embizi batema balya naye lyo si ddembe, naye lyapusi ddembe. Simanyiiwe byawukanira ebintu bino, mulimu ne mu nsolo mumwe abaana n'ebyana kubanga pusi yo eddembe lyayo lyetaagisa, ery'embizi teryetaagisa. Ale wanaatu n'eryente tulirowoozeeko kubanga byonna bisolo. Kakati tubanga tuzze ku ddembe ly'ebisolo, simanyi yeetaaga eddembe lyayo naye ebeerekaawo nga ogirundanga akabwako nekuwa busa n'oteeka mu lusuku. So kyenjagadde okweta katambi ako, abantu bangi beerimba bwe biyingira kinga tekyona bati bayogera nga alongoosa ebiriibwa, naye omulisa ku kapa otegeera ddala nti ekyandikiro ekyo tebakikkiririzaamu, bakikozesa just kubayamba kulya mbizi zaabwe ebyomuzo. In fact mu bintu byonna ebyewuunyisa okwettanira mu bintu byonna. Embwa newagenda kukubona n'agula buno obunyama n'asanga ya embwa naga nti yombwa alya buli agakasa nnyama. Olaba mu bintu byonna byonna afazaali omuntu yandibadde omuntu okulya embizi alya ku mbwa, omuntu okulya embizi yandiya oba ne kapa, naye omuntu alidde embizi ndoza alibadde osesema nnyo okusinga n'omuntu alidde ebintu ebyo, kubanga embizi ekintu ekikyafu okusinga n'ebintu byonna byonna. Naye abantu kyo ekyo yenda esijja kigenda kugaziwa nnyo, naye njagadde bategeezako nti Bayibuli weegamba nti bino bye birongoofu bye munaalyanga, bino si birongoofu. Kapa egwa mu siteeti yemu n'embizi, egwa mu siteeti yemu n'embwa, kyekimu n'ebisaanyi, kyekimu n'amagongolo, kyekimu n'emisota gino gye balaba Abachina nga balya ne bagamba nti baana Abachina balya ebintuntu, envubu.
so abantu bagamba ndi mukama yalongose biriwe ekingete kyonoona ku bantu ababadde awo kuliko abalokole gasinga okukwata olunyiriri olwo nti ekingete kyonoona naye kubaddeko abalokole abeegoga abagana okukuba abantu bagajambula kubanga babaliisizza pusi naye ngaekingete kyonoona lwaki mukuba abantu lwaki munyiiga abantu nga babaliisa pusi anyway ensonga eyo ngivuddeko olwakadde ensonga gibalinnya atukwateko yenjigiriza ya lapuca mbuziddwa nnyo ku njigiriza ya lapuca ku WhatsApp n'ebifo ebirala njagala katambika tugenda kuddamu okulabako tulabe lapuca yenjigiriza eyogera tuyinza okuba nga tukalaba nga tekuliiko maloboozi tugende ku butimbe tukalabe enjigiriza ya lapuca empozi eyo nnyama yali eka baali bakagisala amaloboozi ago tugasubidde okugawulira naye oli nnyama bwe bagisanga ku mudaala ng'ezina etyo wano Uganda waffe si mawanga g'ebweru batuwuliza amaloboozi ago tugalezeeko tugawulireko ndowooza katono nanga bwetyo bwekola abadde yona eyenyeenya we badde bakasala speed kale tugawulire wenyine badde bagamba nti nga boogera ku nnyama kubanga yenyeenya ali ku mudaala kikuggwako okugenda ku mudaala n'osanga lwaki nataddeko akantu ako nadde njaga tuwuze ku maloboozi ago naye abasajja polisi weganye ku ddembe ly'ebisolo mulowooze wetuba tuze ku ddembe ly'ebintu ekintu ekyo ekikyalina omubiri ogukyanyeenya owoza bakisaze mu mirembe nga bwonosala enkoko n'ogirinnyako nesoka emala kuba omusayi nekkakkana n'esirika omuntu ateri nnyama ku mudaala ng'ekyayimu n'akenyenyeezannya tolowooza nti ente eyo kugisala majje ng'agirinako n'ekiruyi nze ndowooza naye tebagiwa ddembe lyayo naye eri ku mudaala ekankana ekyanyeenya n'okunyeenya omubiri endowooza eyinza n'okukola musefuliya oli yaga nti bino si byokoola kwegambanga kimusiseeko erimu ebyokoola naye ate omusajja agamba no nano mugisanze enyeenya katono naye amaloboozi aga naye ate singa mwazize nga nakagireeta nkugamba nga nozadde erina kuli ku byuma yeewuba bwewu naye tuza tulaba akatambi ka lapuca tugende ku nsonga endala katugende ku butambi tulaba akatambi ka lapuca kyembadde ngezaako kubanyonyerako baganda bange ndowooza nja kubanga nja amaloboozi gajja vaako ono yali abuulira omubuulizi olabye endowooza engoye kwamba bali mu kanisa ne omu agenzi bali ku kyandiga ki bayibuli egamba nti ababiri bali basa ku lubengo omu alitwalibwa omu alirekkola ki alirekebwa babiri bali ku kitanda omu alitwalibwa omu alirekebwa yesu kyandigwa kituufu nekitegeeza mukama alaga okubanga abantu bangi bagenda kubanga bali wamu naye mukama atwaleka si bonna bagenda kuwangula weebale nnyo kyategeeza nti bantu bali nga tuli waneeza okubeera ababiri naye nga mazima nga kwe twogera no ku TV nga lusi kyetwogera te si kyetuli yes nga tuli basetaani abajjudde ddala nga twogera naye nga tetukola kibirina enjawulo ebintu kutwalibwako siga nti fena tujagenda bwakabaka obw'omuggulu oyinza okulaba nga kufe kuliko abage obanga ffena tugenda obanga kuliko omu agenda olusi gwe n'ogenda gwawulira yes olwokuba nti otadde mu nkola ekikristo kyakola ki kyagamba kyetugulira ndowooza olaba abantu balina n'obudde obukwata engoye gabana eggundi agenza ndeseewo ebintu bino mubiraba naye ddala bayibuli bwetu bweyigiriza endowooza mu mitima gy'abantu ebunye nnyo kye bayita lapuca okwakkula nti abantu bajja kuba bali awo abamu bagenda abala basigale olaba ndowooza mayindi eyo egenze nnyo ekintu ekibagenze bakibirudinga nnyo mu bantu abantu balina nnyo doctrine ya lapuca era waliwo omuganda ngeyambuliza ku WhatsApp yaŋŋamba nti kitegeeza okubeera omulokole mmala biseera ne mugamba nti yesu olina okuba omulokole naye ng'ate omulokole akwata ebiragiro bya Katonda nambuuza ku nsonga ya lapuca naŋŋamba nti lapuca mbadde njiyigiriza kitegeeza njigiriza lapuca njigiriza ya sitaani si ya bwa Katonda abantu abalowooza nti bano basanga ati peace mulabe balina n'obudde baawo balina mu mmotoka beevugira nti mukama mwagenda obajja nja bategeeza ko baganda bange amu abuzeewo alesemu munne balina n'obudde obuvuga emmotoka mu kiseera ky'okudda kwa mukama waffe n'amagye gakyakola emirimu gyago olaba ndowooza naye kino kye bagamba baganda bange yesu kristo wanaakomera omulundi ogwokubiri ensi tegenda kubeera nga bwe tugisuubira ensi egenda kubeera mu kutabanguka
ensi egenda kubeera mu mbeera etali ki etali ya bulijjo. Katonda agenda kujja atwala abantu era abantu mulaba ndowooza engoye zijja zigwa bagenze mu ggulu, engoye zijja ziwandagala, ono alina n'obudde obutunuli okusamaalirira. Ekitegeeza enkola ya Rapture nono asigaddewo akatandika okweraliikira oli gy'agenze ogenda kanga avudde Katonda agenda naye kankole ki naye ng'obudde obwo weebuli kasooke tukomewo okwo ndowooza ne tuva ku lutimbe tewali buzibu kamala okunyonyola kubyandikibwa bino eno bw'oba olabye ekyawandiikibwa kiri mu kitabo kya kansome ku Bayibuli wano eno ebigambo bino ku nsonga ya Rapture abantu bagitegeere nti kyabulimba. Yesu Kristo mu kujja kwe Matayo 24 yagamba onyirirwa 26 ti ng'okumyansa ekulabikire buvanjuba nkulabikire bugwanjuba bwe kumutwe kulimu okudda ku mwana w'omuntu buli liiso lirikola ki lirimulaba n'abamufumita bali mukubira ebiwoobe. Agenda maaso n'agamba bw'osoma ekitabo kya Matayo 24:31 and he shall send his angels with a great sound of a trumpet. Agenda kutuma bamalayika be n'eddoboozi ly'ekkondere eddene nga livuga. Teri agenda kujja n'obatwogera omwagende weebuuze, no, wagenda kubeerawo embeera etayinza kuleetera muntu kugamba nti siryawo yakukigenda mu maaso nekangiwe kazigundi ng'agenda. Bw'amala obasindika and they shall gather together his elect from the four winds. Bagenda kuŋŋanya abayigirizwa abalonde ba Katonda bamalayika bennyini bagenda kujja babakuŋŋanye nga bagenda basitula bo bennyini si bagenda okugira babule bo bajja kujja yes abalonde ba Katonda kwamala nja kubategeezako ekintu kino yadde tuli bangi mu nsi muno yadde ensi bagamba kati biliyoni 7 naye bamalayika basinga biliyoni 7 basukka mu biliyoni 7 kubanga tutulaba Setaani bamalayika abo basulibwa ku nsi batumala buli muntu asooka ne bamalayika abawera n'abaana nga bamujjojobya emyoyo emibi eya Setaani n'agimuwa negimusumbuwa buli muntu ku nsi kuno nadegwata nakuzaala naye nga jjukira bagwa okuva mu ggulu bali kimu kyakusatu. Kakati babanga bali kimu kyakusatu abagwa okuva mu ggulu abasuulibwa kati ate bibiri ebyasigalayo iwe bali basatu omuyagwa babiri basigalayo kati ebibiri ebyasigalayo bikubisa mu ffe emirundi nga ne 5. So buli muntu ate nga bagenda okuwangula ensi tebagenda kuwera na biliyoni 7 yadde kuta biliyoni 7 wemba ndowooza njogera bwogezi kala okusinza ku mwendo oguliwo kubanga Bayibuli erage kuligenda mu bulamu funda balirabe baki. Kakati buli muntu agenda kwanga afuna malayika asobola okumusitula okumwambusa mu bbanga ery'omu ggulu. Bayibuli egambye atuma malayika abe bali kuŋŋanya balonde be mu nsonda ennyingi ensi from one end of the heaven to the other kuva ku nkomerero y'ensi paka ku nkomerero yaki yes. Naye Kristo agenda kuddamu kulinnya kigere kye ku ttaka n'omuwala ali ku social media ku WhatsApp ku YouTube bamuyita Nahiya bamuwuliriza nnyo ayogera nnyo simanyi ayogera ku byokwata kwa lumbuye bino bigenda mu maaso naye bamukwata kali nawulidde ng'agamba gavumenti yeirowooza nti alina abamuwa information wakati mu gavumenti kali bamunoonya omukwata naye omuwala naye n'ekigambo kyayogedde ebigambo byayogedde nga bamupulezinga asoma ne Bayibuli nga alifanika ku bintu byalaga biriko naye alina ekigambo kyayogedde n'agamba nti Yesu Kristo nti tuweweyo eri Kristo nti abantu Uganda tugenda kulaba ku Yesu Kristo nga mu Uganda ng'atambuza n'ebigere ng'atambula nakootiza akantu ako agenda kujja atambuza ebigere yes with barefoot ono mu Uganda yes yamugenda tujja mulaba ng'atambula na audio yenze soga ekigambo kye sinako bwino era akatabya kunakawuliza nakalikodiza sorry nakadownloadiza okuva ku YouTube bakwasifunye budde bukaplayinga naye yagambye nti Yesu Kristo agenda kujja atambule n'ebigere tumulabeko ng'atambula. Bayibuli teragina weeraga Yesu Kristo nti agenda kutambula Matayo bimunyaga naye agamba nga ali wano temugendanga kubanga watagamba tambula mu Uganda kigeza Kongo tebagenda mulaba agenda kubeera ku biro ebyo mu bbanga buli liiso ligenda kukola ki mulaba naye bwaganda agenda tambuza era wonna kkooti ekitabo eky'amateeka essula 13 onyolo okubiri Bayibuli egamba nti nabbi bw'ajja n'ayogera ekigambo ne kituukirira era abaana abagamba nti musinze bakatonda abalala temumugobereranga yadde ayogedde ne kituukirira nga yayogedde ekyalumbuye naye n'amaana abagamba okusinza Katonda kubanga agenda otambuza ebigere mumanyi ye Setaani yes mwakutaya abimunyago ayogerako kalinga balifanirwa kusamira which means abantu bamuwa information yo oba amyoyo gimuwa information yeyo Setaani yamuwa haiva machi akozesa linnya lyani lya Katonda muwalo esaga mwogerako nnyo nyine yagadde kulifaninga ku nsonga eno Yesu wanaabajja ebijinzo omuwa ekigambo nekituukirira yes kwani Setaani asobola okulagula n'ebibaawo ng'amanyi bigenda okubaawo naye ate nga
agoberera bakatonda abalala. Yes. Obanga omwoyo mulungamya si wa muggulu. Kanye kigambo kijja okwongerera ku bigambo bineno. Yesu Kristo mu kujja kwe ne Zabuli yamwogerako ngo okugalota ku bigambo bya Matayo essula 2:31. Zabuli essula ngero sorry Daudi yamwogerako mu Zabuli ya 5:3. Yagamba our God shall come, Mukama waffe agenda kujja, and shall not keep silence, tagenda kusirika. Tagenda kujja mu kyamage mu lapu kyabala kwa kule kwa kuzi. He shall come and shall not keep silence. A fire shall devour before him, omuliro guli mukulembera mu kitiibwa. Tagenda kujja kwogera kyama. No. Ate bana bavayo ne bagamba Mukama yantumye, yaŋŋambye. Abagandi Mukama yandaze. Kama yambikuli. Bali bayogedde kanti waliri mukundi mu kyamateeka. Yes, befudde bannabbi naye ng'atogera okulaba ng'enjiri gye bayigiriza si ya Katonda. Kyavuddaga nti nabbi ne wayogera ekigambo ne kituukirira. Naye gamba omusajja atanyiza okugenda nga yandagulako ebintu ne bituukirira. Yes, bisobola okutuukirira. Naye nga mind ne omwoyo omuli omubega ne byatambuliramu olaba tebiri bibiriko. Which means omusajja oyo aweereza Setaani si wa Katonda. Nabimachi si buli nabbi nti wa bulimba ayogera kya bulimba. No boogera n'ebituufu ne bibaawo. Ngono TB Joshua yalagula bali president ne bafa. Bayafa naye. Yes. Kakadde kitegeeza nti nabbi obulimba alina kwogera bya bulimba ayogera ku kyamazima nti ono mutuufu. Tusome Bayibuli baganda bange. Omuntu omu nanyumiddwa yanumbye ku WhatsApp. Bambi bakola olutalo bayomba. Naye nga sira kwogera ku mukyalo oyo. Kale kasooke njogereko oyo. Yazze ng'ayomba ng'avuma mu bufunzi. Era yayogedde bingi. Yanangidde nja kugamba kulangira. Yanga ndi oddo kunogera ebigambo byotenako mitona magulu simanyi ng'ayomba. Nangamba nti wenana tulina sente salabire. Mboba nkoleze 10 ogule ejjirita. Namugambye Mukama wange oyambye. 10 lujja nangamba 10 luna namugambye nti izijja kumala ne yanziza okumpagira. Nangamba 10 luna kumala namugambye nti lujja kumala kwa ejjirita ezo 10 ezimala ate nsobola okwekolako ne neesala. So Mukama wange ne yanziza oba kolinga olaba 10 oluweereze kajirita nja kagula kasobola okunyamba. Munange bwabanga mune yalenga ekirevu issue nga yekireetera omuntu okugera ebyobulimba mbijjeko osanga obulayona ayinza okubanga yayogedde bwati ng'agamba nti oyogera bituufu naye ate mutuufu yogera n'ebirevu bisalireko ddala osigale ng'oli mulongoofu ddala. Senga yali mu biseera bya Yesu ndowooza ne Yesu yali musazizza kubanga Yesu yalina ekirevu era Yesu tutambula nga Kristo yakola ki ayagala ddembe ly'okujjako ayagala lekako kuso naye ekyo tukiveeko okugifula issue naye ensonga endala gye yagambye yagaye musembu simanyi Luzungu mbusooke ngende mmala okuyiga Oluzungu ndyoke ntandika okugera byentegeera naye nze ndowooza Bayibuli etugamba nti Katonda yalonda ebisirisiro eby'ensi eno okwasa abagezigezi ensonyi. Yalonda bisirusiru teyalondako bagezi. Si bagezi ni obusiru bwange obutamanya Luzungu. Mwe yannondera okukola. Yalonda basirusiru. Yes. Teyalondako bagezi. Era buli muntu abafuwa Oluzungu ne lwayita mu abo yagamba gwe sirigala eri kubanga balina amalala mangi. Ajalooza nti olwokuba nasoma nnyo n'enkuguka nazi PhD amagezi mangi nnyo sodo okwogera ensonga zino obulungi. Omusajja omu yagamba twali professor nakizimbe mu Kampala. Yali watamala emirungi teri professor nakizimbe mu Kampala naye nga amagezi ko bakoze ki kwe batudde be bakolera ate bano bakolera nakolera ne plan teri alina kizimbe mu Kampala wabula ate bakolera ebisirusiru bakolera ebisirusiru so nagenda ko Japan nesalako musajja yasoma nnyo kijja okugenda Japan obagagga bagenda sobola Japan ne Uganda teri ebisirusiru bye batuma ne bigenda bali ne basigala bakoze eki ate nojja n'omugulako omusajja omu yagamba nti abasajja bataasoma ebafuga eggwanga abasajja abaasoma kugamba yagenda namenya levels nga abasinga okusoma ennyo be bakozi be baddu babano abataasoma be bali wansi mu office be bali mu secretary be basoma ennyo naye nga boss teyasoma ababazi b'ebitabo abasoma ennyo be bakolera bano abataasoma kwegamba be babagulira enzigi nga bayingira be beereberera enzija abagenzi ebuwala bw'okukola ng'abaddu basomye bayivu n'emirimu gikoze eki so ndowooza si magezi era si bukugu si buyigirize bwa kibiina si Luzungu we bali nnyo naye kutegeera kigambo kya Katonda
njao balegeza kigambo kino ate nekirala tuba na Uganda butukozesa oluganda ensi etegera oluganda twaki netwogera siga nti buli omu yasoma kyovala banti Bible nawe tugamba nti alina okuba wavuunulira abalala so okutegeera kati obanga oli nga bw'owulira oluganda nga botuli nabo bwe baluzungu bavuunulire ebitwogedde tuyambeko nawe omulimu gwa Katonda naye nze neewuunya nti ebitone by'abantu bwe tebabikozesa ayinza okuba omwami amanyi nnyo oluzungu naye simanyi lwaki oluzungu etalukozesa kubanga bwabanga amanyi oluzungu ate nga tabulya abantu anyway eyo ngenzeyo naye waliwo omukyalo mulaba mbi gwenjala okusiima nabaddeko wakati mu wiiki yankubidde essimu amanya g'omukyalo oyo ngalese ku ssimu eyo yasagala gijjayo olw'embeera naye bambi yaŋŋambye nti nze nali mulokole n'amusumba nkwebaza amutuzibudde amaaso nanga nze n'ennyumba yange twatandika okuŋŋana ku Ssabbiiti era sikkiriza muntu yenna kukola mulimu waka wange ku Ssabbiiti abaana bonna ku Ssabbiiti tuba mu kuwummula mu kusinza nangamba naimo webale nnyo wale kutubikula maaso amin omukyalo oyo mutumidde kwambye erinnya lye abana kwabaddeko erya Mirembe naye wabanga ddala yeyo Mukama akuwa omukisa oba omukadde wange oba mwannyinaze simanyi myaka naki naye nga Mukama akuwa omukisa era nsanyuse nnyo kubanga ku mukutu kuno obeerako gwe mu testimonies z'abantu ze bawadde abagala okutegeera abasaze okugoberera amazima ga Katonda Mukama nga baliwo ekisa tumanya tuli boolwo tulisinkana ne tubeerako ffenna ne tuyiga ate tusinkana nga booluganda tuba tulemefusinkana mu nsi muno mu nsi empya weewaawo eriba ensinkana etagenda kuddamu kwawukana nate emirembe gyonna naye baagala nnyo baganda bange bafudde okola program nga mugigoberera okugiwagira brother Nyoshima n'abalala ebigambo bino eno tubyogera naye tuyita mu buzibu buli awo kubibatuusaako ntaana mingi leero nga nnyonyedde muganda wange kata okutandika ssaawa zino zitandise tekibadde kyangu embeera ebadde egaanye mbadde ku ssaawa ya kwini awo naye nga bankwera kubiza engombe gwe walula piki gizere naye nga nkyankalanyeeko naye nga nsaba kimukusenga abatrafiki tebankwata kuba bakunkwata ebbanga lina libadde malala naye embeera tebadde ennyangu ne Mukama mu kisa kye ansobozesezza wamu ne muganda wange okutuuka era tumwebaza olw'ekisa tumwebazeeko munanga obubaka bwatuuse obubaka babulabye Mukama yeebazibwe Mukama kwongera omukisa wabula bambuuza ekibuuzo bakwebaza olw'omulimu ku Ssabbiiti gwasobola okukola abasumba baffe ku sayidi eri ya SDA twagezako tula nabo maybe bafuba nnyo okulaba nga banno naye kyemmanyi wanza oba ekiri emabega waabwe nezi tetujja kutya finally twaliko ku Munu TV kusatadde ano aba akagambo akajja akaliko kingship Seventh Adventist kingship maybe is it in America gundi najiwulirako kuba naye siforward following ennyo naye nga bakikakasa nti ne bama ne beebuuza bo ne bokka ne bagamba naye kyayakamuffe mulimu abawe ebyama abotola ebyama n'abituwa tubyogere n'agamba kati bagenda kuddayo beetegereze ani oyo kitegeeza bo bamanyi abakulu abalina n'ebisiyaga bamanyi abakulembeze bamanyi abantu batambuza enkola ya Sodoma so babadde ekyawandiikibwa butugezeko okukinnyonnyola nti singa engeri gyakireeseemu ng'agamba mu Ezekyeri some mu Ezekyeri essuula ey'omunaana olunyiriri olw'14 nga baali boogera ku basajja 25 abaali bafulumye yeekaalu 815 kati nga yeekaalu ya Mukama enkoona basinza enjuba kati ng'abuuza nti naffe aba SDA ngaffe tetusinza njuba kuba tetusinza nnaku lwa Sande kikiyinzika okuba nga naffe mulimu abasinza olunaku lw'enjuba ate weerabidde nakala weera mu ssula eyo nyininyini ayagala ku bakazi nga bakabirira Tamuza abakazi abali mu yeekaalu bakabirira Tamuza abakazi omanyi abakazi kitwala general ekkanisa mu bunnabbi then abakazi nga kabira Tamuza amakanisa nga kabira Tamuza Katonda njuba then ekigambo kyogedde abantu balowooza nti okusinza setaani ng'okusinza ebifaananyi era kumala kukola kifaananyi nakiteekayo nala kifundikaamirira kibaite okusinza ebifaananyi abakutunya nnyo ekereziya nti esinza ebifaananyi abalokole bagala nnyo bakatuki basinza ebifaananyi naye mala tuna basinza ebifaananyi nnyo abamu batusinza ebifaananyi by'abasumba baabwe
waliwo omukazi omusajja muyita Lokoziwa aliyo ku luguudo lwaffe ku lw'Obugerere eyo naye omusajja oyo kiyunga waali sayidi awo yagamba n'akavidiyo ke nga akubye kalenda ng'agiwanise bw'ati n'agamba nti buli kyosaba gula ku kalenda eno sigijajamya naye gula buli kyosaba byokoola buli kimu ekyakumba sabanga okute ku kalenda nga kuliko ekifaananyi kye kijja kugenda which means awo abantu ekifaananyi kye babasinza essubi abaliteeka mu Katonda we liteeke mu kifaananyi kye kubanga yakola ki gwamba kyabasongeddeko okulanga bassamu ekitiibwa bawone ebizibu byabwe kati ebifaananyi bingi babisinza si kyekyokka n'abasajja bangi basobola osinza bakazi baabwe kiba kifaananyi basobola osinza abaana baabwe nga babakulembeza okusinza Katonda then kati SDA twogera kumenya sabbiiti nti bagivaako abantu bayiza okugamba nti bagivaako ate nga buli sabbiiti tulaba amakanisa gakuŋŋaana primary radio bajaniriza niba ebiringa ebyo naye okusoma ekitabo okusoma omwoyo bwe nabbi nga annyonnyola ku new movement egenda okugolokoka yagamba the Sabbath of course would be lightly regarded tegenda kusibwamu kigenda twalaba nga ekintu ekitannyo makulu which means ebintu bigenda okukolebwako nga bigidegrade nga bamaki bajyogerako nti yes but it will be lightly regarded the institution of philosophy egundi amagezi gana amayigirize mu by'omwoyo ng'omuntu atamala afuna diguli tafuuka musumba ebyo byonna byayogerwako ensonga endala twalaba logo eriko tamuzi wakasalaba ku Katonda njuwa tamuzi the sun god ng'abakafiri ebyo byakozesa that is tamuzi abakazi gwe bakabira bayibuli gweyogerako era is the sun god gwe basinza enjuba gya promote omuntu yena kasagamba nti this is my banner representing nga kyenzikiriza which means obanga owanise musalaba gwa Kereziya ng'owanise obusamizi bw'Ekereziya nga bw'otaddeko nga yeramayo which means that is the terms the sun god now osinza you worshiping indirect ofukamidde maaso g'ebituti emisalaba gibyesimbye maaso mulinga abaana abasinza bapaganism nga basamira so ebintu ebyo yadde byakolebwa Yesu Kristo akomera ku musalaba naye bulabba bwe yakomerwako si bwe tugenda mu kanisa yaliko buvunnamira n'obupulezinga Yesu Kristo abanga yafiira ku musalaba toyinza kudda nti omusalaba gujjo ogulumiza Kristo Bible yogera ku musalaba gwa Kristo the cross of Christ ayogera ku wooden gundi matiri yeyo ayogera ku gundi ku mulimu Kristo ne mitawana gi yayitamu gwe musalaba gwa Kristo naffe tulina emisalaba ejjaffe gye twetikka so ekyo baganda bajjawo oterezaamuko ku baganda ababula ennyo mu nsonga ezo kakati asinza gaana banaye omulimu okweza Katonda si ekintu ekyangu mubamu okusomoza kungi naye netuguma aje mpangalira olunaku lumu ekizero ky'ekyalo kyapa kuba tulinako okubaako n'enjiri mu njigiriza ez'enjawulo mu madiini ag'enjawulo naye amadiini agalemererwa yana kuyambulaza nnyo nsimu n'agamba tugire omulimu gwa Mukama ogwo tuzimbe ekigundi ebizero kwe bibeera waggulu kuba byali bigudde netukira nga nsobola ogenda nga mpeereza naye kati wajjo omutawaana ate wakati w'ekkanisa ne saamu one camp meeting etuuse kati bagamba bampadde golo ya 8,000 then okola ki okuwayo wala ne bagezaako okuŋŋamba nti naye ebbaasa tekya ey'ekimu eky'ekkumi teteeredde buki ab'ekizindalo batugambye nti olwokuba nti kugenda kubanga kumpi wiikisi nga 3 bagambye 13 kumpi lunaku kuba omutwalo nga gumugumu bagamba nti kale kane bagamba nti ngabo baagala tuteekeko kwambadde nzijambuulira katwala twenga tunaffe mu camp meeting yape nga eri ku kizindalo ku kyalo naye kati bo bagamba nti nedda tulina kusaako kalediyo ebivaawa ebiva eri waggulu kati ate bo benyini tewali n'ekikumi n'ekitya kati bo bambadde goli ya 5,000 ku kizindalo naye nga lwakisa eri babuulire naffe tuwulira neki wano paafe tumanye ebiruma abantu baffe wano ali mu kitundu bagambye nti nedda yagwiridde ddala kalinzi waliwo alina akapima tyomuntu akoze nsigala mpeereza ki Katonda si baganda baffe tufuuka camp meeting egende mu maaso naye goolo sijja nnyo bagenda giteba muliwa naye Mukama akola ebyekisa ate era omulimu gwa Katonda gusinga kugenda mu maaso tukale ku simu tufune ebibuuzo nga bibyo tulabe obudde nabutambudde bajja kuba ku line ya studio ate ku line ya studio abagimanyi batandikirewo abatagimanyi bajja bateerayo
Sinza gana kubugabuza mama wange mama nakaddu. Bambi. Olyotye munange. Nange mutumidde ko. Yanti akasana kafuusa akasana naye. Omene enkuba ejja kujja. Tetusaka enkuba egenda okujja enkuba nga nnungi. Wali enkuba ezijja nesenda buzo yonna. Naye Mukama ajja kutukuuma mu mbeera n'enzibu tutambulira. Ali ku ssimu yatandikirawo ng'agamba alo nga tugenda mu maaso. Byokwogerako byo binye tuyinza bimalayo. Eri ali ku ssimu. Mpozi ku gundi ku Tuesday ejja. Waliwo nali nasuubiza dda abantu okusoma ku New World Order letter. Nja kuba gye tutandikirako mu ddakiika ezinaasooka tusomeko bwe tunakoma mpanvu bagiwandiika eri ensi ebbaluwa eyeruddeko naye nja kuba nga tugisomako wano tugiyite eri ensi. Alo ali ku ssimu ng'ovira TV yo kale nga bakyali tujja kuba tuyongera mpozi tujja kugiigako ene tujja okusoosaako nga tugenda okuyiga olw'ekisa kya Katonda twabe bwe binaatambula naye nga mu bufunze tubebaza mwenna abafaayo okulaba nga mubuuza ebibuuzo ku WhatsApp abeebaza obubaka buno kuliko abasiraamu bagamba nti infact sabbiiti eno njala kuba nga njiwako origini y'obusiraamu kuba baŋŋamba mbyoge ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eyo bagamba nti fe ate abasiraamu kweba tunnyonnyole waliwo omuganda nga ambuuza nnyo ekibuuzo ekyo. Alo? Alo? Sebo Wanyabo. Alo? Alo Sebo. Malamusiza abasomi kama waffe Yesu Kristo. Amina Sebo tukulamusiza nnyo Sebo. Bali njagala kubuuza mukulu Kakande Junior. Sebo. Sinna matira akati kama kati kango deko. Njagala demo. Netwaka. Damu kibuuzo Sebo. Ekibuuzo kiri nnyonnyole musumba pasitama yange demu nnyonnyole bulungi kye wayogera n'ogamba nti ku ssomero likuliko omwana afa saategeera bulungi olagereza amazima nti ku lunaku lwerufuneweoti essomero liri gindi tunongereze naffe tukakase kyoyogera nti kuliko omwana afa otunnyonnyole bulungi bakwataze n'abatya ne kitaawo era bizize bitya okutuuka paka okutuuka kati gwatugamba kugulu kwamenyeka nga ali ku lw'entebe naye tebatunnyonnyola details batandika batya byalimu akati kyekimu n'owamaganjo era bwe batugamba waliwo ekifaananyi kiri oba kiriko gate oba kiri ku luggi tulaba abantu kugaggawala nti naye nga balina sente gye ziva naye bakola twagala okunnyonnyola bulungi details ez'olumunda naye ekirala ekisembayo lwaki bapasita abasinga mu Uganda Banyarwanda waliwo ekigendererwa ekiri munda nti abantu bano bajja kukola busimbi nga bazimba eri oba ebisiri kino kyenda bapasita ababuulira enjiri Banyarwanda lwaki kiri bwe kityo ate nga babuulira enjiri ey'obulimba kigenderere ebibuuzo byange njagala oddemu kimu ku kimu ekyasoose kya Pasamanja n'eky'Omaganjo ne lwaki abo be babuulira enjiri neeyanziza. Omuzindalo nze ngwekedde muganda wange. Webali nnyo muganda wange naye eky'Amaganjo gwenimira si kirumamu nti ogenda mu ofiisi ye nabaga nti yampangira muwala we Zolo nabagala bampe ssente zonna ze mbanjagadde era nagezaako kumuyita nga nkoze effort emu twali saidi z'Ekirinnya li saidi z'Eweyogere wali Nambooli kola effort ensi n'ekankana naye omusajja ateekamu ssente zaali nnyingi nnyo naye yagaana okulinnya ne ku sabbiti okujja okukola omulimu gwenkola yaga nti babatiza abayitirivu sayi wali musumba Sebaggala yali ali saidi zawali Weyogerere SDA yabatiza naye omusajja nengamba kangende mulumbe mu ofiisi ye lwaki tasobodde kujja kulaba mulimu gwa Katonda gwakoze kuba abantu banga ssente nga tuwa okwebazaawo yengozi kwamba essuuti z'obukozi ki z'obuyagadde twalina omusajja atiwa mu seminaariyo n'omusajja mulala lisaidi weyo Nakaseke twataakuabuza omulimu gwa Katonda ogwo naye twatuka mu ofiisi nga mulimu ekifaananyi kya Nabbi Samuel Kakande mu ofiisi abakibanga kyati abanga kyati kati walanga
oli w'amazima nnyo nga abikkako empewo banga kyefuuje naye singa munyumu tugenda mu maaso n'emboozi ze ng'akijjayo ng'agamba mulengeraku kino ekipande ono mukwano gwange nnyo era muyigiddeko ebintu biki bingi so baganda baffe nti osinza obutakirumamu nnyo naye wenzira kusaidiza eri nabagamba nsomero lyali tubanga victorias nemba twayibingira ow'amagezi ategeere bagamba nti omuntu bwati ne bwati mu myaka gyali giwezewezeeko nti kubanga nange nali siriiwo naye namala musanga mu ofiisi ye nangamba ti kati oze mu kanisa eno naye amazima tata wayambye abantu bangi ne bagamba nti omusajja alina abaana bali 6 kuliko omulenzi omu yakwata omwana omuwala myaka 6 omwana w'omusumba oyo yali nanyini victorias yalemala mwennyini naye sajjayo linnya nti nti yegundi ne bagamba nti ow'amagezi akole ki nekimanyi nti gwakubye essimu obadde n'amagezi nti ekituufu oyinza okugwa mu buufu bwebwo naye nga yali edimasa w'essomero bamutanga Majwega omukadde Majwega yakola Canaan High School eriri ekifampa ku ttaka lya Bangafi eriri ekifampa nakola Canaan High School ye bwe yavaayo nagenda ng'ategeeza abazadde nti bannange mbabuulire omwaka bwe guti ennaku z'omwezi bwe ziti omwana yalwala n'akoma kusomero n'akola ki n'afa n'omwaka bwe guti kati mumpa abaana naye yali asika ki abaana abazzebwa ku Kanani ewuwe naye ono bamugamba nti essomero lyali jjewo lyalina okubeera atwala esaidi z'ebusiika gye balikola ki libya namugamba totambulanga luguudo ng'ogenda ku ssomero lyo oyitanga ku saidi za Kawempe oba mubagambe wampulira omwami ayogedde erinnya bw'abaayo osomugira mu bagambe ayitibwa Musoma Mayanja Mike so natula naye mu office alina kusomezi nga 3 omwezi gwali gwa 11 omwaka 2 ndoza gwali 2018 awe wakyo so ebigambo ebyo byava mu kamwaki sikirumamu ge mazima era baganye nti Majwega yali Headmaster era sasa yakola Canaan High School erilwa ekifampa kusome ku ttaka lya Bangafi lye baagula ne bajja kubanga mukyala Majwega abadde akolanga nnyo ne Honorable Lutamaguzi okulaba nga bwe bakoye batuukako namugamba nti nze ndi wa kanisa kansigaze kanisa kubanga sijja kubeera kusome kuli abaana baffe nga babuze Headmaster ndakira takola ki taliwo nengo ne Headmaster batamanyi ki kiri mabega waki wasome kati olwakadde ekyokusaba ekibuuzo twagala basumba Abanyarwanda sibitegedde nnyo nze asumba Abanyarwanda bale sigendereranga siyali sigendereranga kubanga nange nja kugamba nti ndi Munyarwanda lwaki tata baatu ayogera naffe tulaga nti twasibuka lwajjajjaffe nkyemanyiko bamitanga Mikairi Minywanyi kati so Mikairi Minywanyi yajja wano Uganda ndoza ne bamuwa abenga yeddirengeye kubanga baali bagenda muwa ettaka kajja kwesana nange ndi Munyarwanda so nizogana okubulira amazima nga nange ndi muki Munyarwanda ogati abeebamu nesi kigendereranga nnyo newakyemubulyako nti abasengese ebisinga nti awaliwo ettiimu ey'abasumba nga Abanyarwanda ati nga babasomesa okusomesa obunnabbi so obunnabbi basomesa obunnabbi ate obutali buki butuufu oza egambye tubiwulidde naye owulidde ndoza bo kutuweddeko wabula mu byonna bwe munaatya abasumba abo mugenda kuzikirira omuntu omu yangambye nebaza omusajja ayitibwa Sembuusi musumba Sembuusi ye yagamba kimu nti onakwegendereza byakulya newobanga ozzeeno waggulu so nga ne waggulu gyolowooza bo bayitayo waggulu nonaga nti oli munene togundi alina abanene so nga ne waggulu gye bagamba lusi waggulu ng'ekireka kati ogana ogenda okujja ekireka nga oli mukristaayo kubanga obulamu bwe bweraliikirira wanagenda nesabako omulimu gw'okupoota ngekugesa nga neepoote ku kizimbe ky'eddwaliro abasajja bakambwe bazibu bagamba ngo tolina Museveni sidde Museveni se yekka alina okuzimbeka ekizimbe ekyo kakati tufunye essimu emu batukomaawo kubanda akadde kaweddeyo esebo bambi naye gyebaleko sebo amiina webale kubeerako sebo kimera gyedde mumaka kuva n'ebitega ekyenjagala okubuuza kati songa abasikawo tukozesa obubonero ate businga mubwogeddekawo naye kino ne bamunaaba minyonyo nga mugenze ku logo zaffe zetukozesa obubonero bwabatukuza obusinga eyambalo emidaayi gye tuba najjo logo zonna ne sayini zetukola sayini tufunyako engalo emu esatu ne ziyimirira
Ekino zabadde nsona ekimanyi oba munafuna obudde obunnyonnyolako kuba kati nze n'ekirala. Bali mu program za kujoininga Boy Scout of America, gena mu America kujoininga ekitongole naye kimanyi oba n'abakoze ensobi owone mujja kwogerako. Kakalo lwakadde kanyogereko nasalewo katono muganda wange obwene wa scout nze nali mu scout nengendako ekazi nenvaawo nenkulembera nengendako nengendako ennyeri nenfuna international certificate ya scouting nenvaawo nengendako mu America lwa scouting naye twasomanga ebintu byali bingi ku bubonero bwaki bwa scout. Sir Johnson Smith Baden Powell talina kabonero ke yali akoze yenga ye bize bigonjebwa uki bugonje jakwesanga mu scouting yako bawo engeri y'okusaba nenga basomesa obubonero obwo so n'okwegendereza ennyo mbozi nga kyali katono nnyo nabagamba ko baganda bange omundi oguwedde twatuyiga ku nsonga y'eddagala ne ya habo mu kyandikiro kyebaga Timoseewo ekisooka 3 bwe basoma nti munako z'oluvannyuma waliwo bava mu kukkiriza babuuliza okugwiriza kw'abasetaani n'emyoyo egikyamya nga Katonda byatonda bikole ki biriibwenga n'abantu nebagamba nti abantu batadde nnyo habo bamutaddeko kubanga bintu bya kisamize naye njaga bagambako ekigambo kino medical is spiritualism kino nkiddamu medical busamize nabagamba kumanya gamadaga gemutamanyi manya gaago all medical symbols obone bonono obwa medical bwa bukafiiri kino nkiddamu bwa busamize namakenda mangi ob'ebintu bingi biriko pagani symbols kubanga bakola amadagala ago si bantu ba Katonda abayindi bagakola basinza ba Krishna n'abantu banyi kati abantu batwasinza nnyo ebintu by'abasajja abo ate nga basajja basitudde ku maanyi ga kizikiza kampuni zikoze maanyi ga kizikiza zisaddaaka ezikola ebintu ebyo byonna mulaba bateeka bintu byakulya bitundu by'abantu mu byokulya ate mu madagala tuwiddeko ebintu bingi nnyo ebintu ebyo nga bagamba babikozesa nnyo so muganda wange ali mu medical gundi channel eyo all medical symbols are pagan symbols ekyo nkiddamu wetuna tufunye omukisa sabiti one time nja kuyigiza nja kubulagako in brief oba ku Tuesday one time oba Tuesday jakanda bo banaso okulera ku bubonero obwo balage mbali fanyanga paganism kwa misala bagikozesa ngera bakusa bagikozesa jatamu za Katonda njuba mwejingide mu Christianity nibe na bava Babylon byali mu Kristayo so ebintu byonna ebirungi ebyokozesa ebintu ebitayinako byongeddwako misoso na bukafiri bubi pangiddwa nga biri mu nature yabyo entuufu that is the good medicine or remedies which you can use ejinzo okuyamba nebino ebintu bitwala newobo tulide eddagala lya medical lireeta obulwadde lijjawo kino ne lireeta ekirala ekyo nti basinga bamumba okuba eddagala lya medical nelikoza bakafa bagamba mukuba eddagala nga siri ekirwadde eki bokuba eddagala lya sirimu n'olimira amakerenda emirundi egiwera ng'ate nga toli mulwadde wa sirimu lisobola okukulwaza kansa so tosobola kunywa kigaji oba kunywa omululuuza negukuleeta osobola nokinywa for the best ku lw'obulungi obulamu obuli ku makyangu nnyo chlorophyll oyo talina buzibu ate nga jjanjaba endwadde nnyingi so baganda bange medical gundi ezo ziri pagani na muganda wange wonna bafunye obudde wa scouting tujja kwogeraiza ku simu ngongera okunyonyola what called scouting in fact ne gundi kubanga scouting ne pathfinder bonero bwemu ate scouting nagenda ennyeri bafumba emmere wamu mulimu ebibe mulimu amagi mulimu ebiki n'ebitali birongoofu kubanga twagendera mu nnyonyi ennyeri twali kuba lituuka nnyeri twagenda mu nnyonyi netusula mu kade katuweddeko tujja nga twogere okwongera ku pathfinders ne scouting kumpi obubonero buli butya bufaanagana pathfinder kubaga nti pathfinder mukumi waki banoonyi bakkubo naye nga weewuunye tolangako effort yolekoleddwako ba pathfinder nekule banoonya baba justice ejeri kuma papa bulu ami ndowooza naye tujja kubanga tutandikiraawo mukama nga waliwo ekisa mbeere bulungi tujja sinkana ku sabbiiti olweggulo saa 10 nja kubaako ne Tuesday nga bulijjo ne kugundi eri okumukutu guli tujja kubanga YouTube channel eyo tujja kwongera okuwuliziganyako mu budde obuddako ku masimu gaffe nga bulijjo mbeere bulungi mweraba